bwatyo bwayita asese bulenta yungwa ku mukokoto kwa gw'omukwamulewa ogw'omuserere nawe ne weewuunya. Omunyumya talojja birooto ate nga mu butuufu tasirikira amwanukula. Nze musisi bosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeyasimu kiwoowolo munnyogwavu atalina mazzi talya saava omwana w'abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi waabo kaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu. Nabagamba nti nze ebirala byonna byannema, omupiira gwannema, betting simumanyi, ludo simumanyi, okuwuga sikumanyi, misinde n'ebirala, motoka za mpaka byonna mpulira biwulire, naye mmanyi kimu kusomesa abantu ba Ssaabasajja lulimi lwabwe na buwangwa. Awamu n'okunoonyereza wakati mu kwebuuza ku bantu ab'enjawulo, okumanya ebintu eby'enjawulo n'okubibalaga. Kyova olaba Olulasangeye weeruli, olwekyo musubscribinge ku mukutu gwaffe musobole okumanya ebintu bino. Mutugoberere yonna ku Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp n'ewalala. Mutugoberere mumanye ebintu eby'enjawulo. Muganda wange Vincent ku kamera kwali, era olwaleero tuli ku kyalo Luguzi eno mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Busiro e Namayumba. Gye tuzudde n'omuti oguyitibwa omutulika. Olowooza nno gubeera munene nnyo ekiri awo. Omutulika tegugejja nga gino emiti emivule. Guli bwe guti. Kati olwaleero njagala lwakuba nti wano we tutuukidde Luguzi tusanze guli mu kukuba kimuli kyagwo. Ate gukuba ekimuli ebikola tebiba bingi. Kati ku mutendera guno bwe guti we gufaanana omutulika. Guno gwe muti omutulika. Abagumanyi bwe batuuka ku mutendera guno baba bagutegedde naye atagulabangako oyinza okwetaaga akakoola kaagwo nako kalabe. Kyova nsaba muganda wange Vincent abakwatireyo akakoola awo. Kati kano ke kakoola k'omuti omutulika mukalaba gwe guno omuti omutulika. Omutulika guno guyamba nnyo okulwanyisa mulangira, mu luzungu gwe bayita measles. Naye mu Buganda tetwatula bulwadde obwo naddala nga buyingidde mu nju oba mu maka. Tetubwatuukiriza nti abaana balwadde measles oba obulwadde obwo tubuffe mu Buganda tubuyita mulangira. Era omwana bw'afuna obulwadde obwo ogamba nti akongoze omulangira oba nti omulangira azze mu maka. Kale no bwe bulwadde obwo obwa measles. Mwana n'alyuka abutuka yenna mwana n'abeerawo nga mu butuufu abuliddwako emirembe. Bafumba mukene nkejje ebikoola bino eby'omuti guno omutulika bino bye mulabako byennyini bino byondoga n'oteekamu n'ofumba enkejje n'ebyomuti omutugunda n'oteekamu omwana n'omuwa ate toteekamu munnyo amazzi ago agavaamu ba supu oyo ebivuddemu mu bikoola bino ng'ofumbye bulungi n'omuwa naawona n'olwanyisa mulangira n'omugoba mu makaago. Kakati gwe guno omuti omutulika tugubalaze. Muli nno ba mukisa kubanga mwafuna omuntu nga Munnabusiro afaayo ate n'abaneetoolodde bantu bavunaanyizibwa nnyo. Oba oli awo sandisobodde kubanga entungo y'omugole tebeereemu. Tebeemu n'emala omuzigo mu mpomero. Ate ng'obuyambi tebuba bw'omu, enkuyege zisuza ebitulume. Ntambudde ne muganda wange Vincent Luwaga ku kamera era mwebaza nnyo pozi ne munywanyi wange Yunusu Malugge olw'okuba nti antuusizza ku kyalo kino Luguzi. Luguzi nno gwali eyo oyinza okwebuuza ekyalo kino nga sikitegeera sikiwulyangako. Kiri wano Namayumba owetera. Oba okiyingidde kiriraanye obwalo nga Kyampisi. Bantegeeza nti oludda luli waliwo Kyampisi luli Kyampisi. Kakati nno n'ebyalo ebirala ebiriraanyeewo era nabyo tujja kubitegeera mpola mpola. Abange waliwo olugero olugamba nti akabinda obutabinda kaba keerinda bizibu. Kale kansinzire wano neme kufaananako eddeekeezi kubanga bwe lituula ku kitowoolo liyinza obutaseguka naddala bwe litegeera nti nno ku ludda luli bali mu kuteekateeka oluvuutu oba olulata. Nsiibudde bino biggweredde wano ebyabasumba biggwera ku ttale.